amalala ne mukuchama nkwata omukono kwata mukama nkwata kwata omukono gwange kwata amakulu gange nkwata awanirenga ondekereranga jakuba siriko wendi lekandi obulamu bwange bwobumanyi weka mponya amaziga ge balika babewana nti babo bagwe tobamanyira mbi kwata mukama kwata kwata omukono gwange kwata amakulu gange sebo kwata awanirenga kwata ondekereranga siriko wendi obulamu bwange kwata bwobumanyi weka ekkulu sirya kusaaga saagala kulisubwa nkwata mukama nkwata entusa kwata omukono gwange n'amakulu gange ogawanirirenga tondekereranga siriko bwendi n'obulamu bwange. Yegwa busobola mukulusegawa kagamba nti nkwata omukono mukyala Sophie akayimba ako ka mukulusegawa. Tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe tuli mu ddakiika zaffe zino ez'okusumululwa obulamu bwa maama. Wentudde wano njagala babbirako mulaba n'akaweta ku ngalo ate nga si buweta buno obulonderere naye buteeka okubanga buweta bwa mbetadya ddala. Ngenda kubanga atubuulirako mu ddakiika ezijja naye aba Victory Travel Center baaniriza abantu mwenna okuva ku Ssekinomu family ne companies mu kulambula okwekiseera ku kyamazaalibwa g'omwaka guno okwe Dubai ne Malaysia ku miwendo emisaamusaamu. Abagenda Dubai bagenda kuva nnaku z'omwezi nga 23 December okutuuka ennaku z'omwezi nga 2 January 2020. Ate olwo ab'e Malaysia okuva ennaku z'omwezi nga 28 December mpaka ennaku z'omwezi nga 4 January. Ebikwatagana ku visa tiketi ew'okusula n'ebirala bikolwako era okumanya ebisinga omukwano kuba ku namba z'essimu 0754444200 oba basange ku Victory Travel Center Mawanda Road Corner House Suite B6 uko kwajja okubanga obasanga bulungi. Katayongere maaso n'omuwanguzi waffe. Maama nkuwa eddakiika zino 3 tweyongere ku lugendo lw'okusumululwa kubanga manyi deliverance eyinza okubanga tetutte lunaku lumu abamu kibeera kimu ate abamu Katonda ajja abasumulula mpola mpola. Nayo gitubuulireko awo. Kati omwami ono amaze ofuna omulimu mu bbeero kati sente ate zeeyongedde okubeera ennyingi. Awasiza omukyala gwe nkugambyeko mukwano gwange Mukama nze nkowodde omusajja w'omukyalo oyo amututte. Omwami anaatandika ati naddayo emabega aleesa ate oli omukyala. Babadde n'omukyala gwe yali azaddemu bagenze mu maaso bwe batyo omukyala abadde wa amufunyemu abaana 5 bana 3 sorry muzaddemu abaana 3 anti eddiini kyekkiriza abawala 2 omulenzi omu. Kati utuuse mufuse akibiri kati ne mugamba tofaayo bwe kitobwe kirabi sente mudinganye tewali buzibu. Kati omukyalo ono bwe yalabanga omwami alabika azenye eno kye yali alina okukola omukyala na mwami bwe yajja ewaka mukyala naye n'awondera najja paka ewaka. Bwe yatuuka ewaka sina kye namuyisaako nti oba namuyisa bubi bwe baki namwaniriza ne mugamba nsanyusa okukulaba. Omukyala n'abeerawo lunaku olwo n'asulawo enkeera waako n'asiibawo ewaka. Amaka manene ya amaka ago g'olimu. Yes. Ajja alabewo. N'abeerawo bambi mu byonna. Sambeera ku muzinga. Ne ngamba omukyala tewazze nangoye nangamba saze nangoye. Nenkwata kubanga yali mukyala munene. Nenkwata bifree byange bye nalina ne muwa. N'abeeramu
bwatu ne tumalawo ennaku katuba tukyamalawo ennaku nemubuuza kikyolowooza naye nga yayise neeyise tali nungi naye nga nze ŋŋamba gw'osaaga nze najjudde omwoyo ate kati byoliko kati bino bikusimbulira ddala ne tubeerawo omukyala bambi nga mufumbira ne tulya n'omwami wange nga naye waali awo ne tugenda mu maaso so mukama nga bwali omulamu omukyalo no bwe nafumbanga emmere ne mujjulira ne mugamba nti olyesembayo yakanje kujjulire naye olyesembayo togenda kuba na mwami wange abaana nja basitula mu mutima gwange nga simwatulira gamba abaana nja kuba nabo naye gwe sitogenda kuba mu nyumba ya mwami wange mukama n'abeera wakisa netubeerawo nembuuza omwami plan kije mulimu nangamba anti kakati ono mbuyangoberedde kati simanyi oba tumukoze tutya ne mugamba okay obadde oyagala otya nangamba njagala mupangisiriza ndoza kuno mubeere naye kuno si kyekyo ne mugamba ya kijja kukola amakulu kuba kati we tubeera wano babiri ogenda bwoti nojja n'okomawo ffenna nga tuli eno n'osulako eno n'osulako n'eri kati nangamba nkoze ntya badde nawe wano ku ssente naye ntonotono oba kati tukole tutya ndozo mpaiko ne ku ssente zo mpayoko ku mitwalo nga 15 tumutetenkanyize ne mubuuza gye mubadde ebintu bibadde tebiriiyo nagamba gye biri naye bireetaaga nga nzijja eno mbiteeke ku mmotoka mbikole ki mbireete kati kyolina okukola ndoza tugende tumugulireyo omufaliso tumugulireyo n'amasepiki kwagenda okutandikira ne mugamba nedda ebintu wano weebiri tusobola okukwata waliwo omufaliso gwe tutakozesa weeguli wano osobola otwala ogwo omufaliso n'amasuuka nsobola obba waako wadde peyemu ne mutandikirawo n'amasepiki ne ku masowaani ne mba waako wadde 3 agamba bijja kuyisa bubi mama Sharifu bijja kuyisa bubi ne mugamba no nze sinaako wadde mutawaana kuba weebiri lwaki oba oyonoona ssente ati tola just ssente ogenda opangisibwa nnyumba naye nga bino ebintu ebirala ngenda bibawa nagamba kwera okakasa ne mugaya ne mugamba weegulye omufaliso mupya tugukozesa olwo obusungu buli bwewatambuliranga bwonna nga bwagenda tasobola kusuubira nti yono maama nga tasobola nakukikkiriza nemba w'omufaliso nemba w'amasuuka nemba wa seppiki n'amasowaani nangamba naye nedda amasowaani go galeka ndooza kangende ngule yuko ne mugamba nedda tufayo n'amasowaani kambawe nagamba nedda kangende ntwala amaseppiki just ibikopo neggo ngende ngule obiwaatu bisiringa mu musaayi gwa Yesu nengamba mukama omukazi oyo kemuwadde n'amaseppiki n'obuliri kwasula obwange tabusulamu mukama tabusulamu ne mbagenda ne bapangisa nendaba we bapangisa n'amuteekawo omukyala n'abeerawo kennaku zaabaddewo n'addayo ku mulimu ne tubeerawo n'omukyala ebbusiya era ng'ajjako ewaka n'ankyalira ne mwaniriza ne tubeerawo naye nga yenna akupimapima olaba nga bintu yaliwo abikozi nnyo nnyo ng'ebintu bye yeekola ate nze ebitabo tebyawera kati nga yayagala ateekemu omunene ateekemu so mwepansi mulungi ate nga abantu awulira nti buli omu ayagala akwatagane naye so ng'agezaako okusika emitima gy'abalamu emitima gy'abakikwegamba abantu b'embeera nabo ng'agezaako okulaba nti abasika nengamba gwe byonna bikole naye nina omulwanyi wange bamuyita Yesu kyagenda okukola kyandiba nti leero ozze wennyini tuli mu mupiira wakati tuli mu mupiira wakati tusamba omupiira nze naawe omulamuzi bamuyita Yesu ye liifu waffe nengamba liifu ate tagenda kukkiriza sayidi ye kugiwangula katulabe ne tubeerawo nga muwa ku magezi manyi no muwa ku magezi kati oteekeddwa okufunako byokola ngeri omwami ono gyakolirako kati engendo bwe zityo oteekwa okubeerako nekyokola beerako nekyokola kati nkoleko ki osobola okuyingira mu kintu kyonna kikyowulira mu mutima gwo nti osobola okikola anti nze saamanyira bintu byakukola ne mugamba kati onoobeerawo otya nga singa omwami aba takuweereza ssente oyinza kikola otya nagamba nze kati pozi era nange bampangidde edduuka nga ggwe eriryo mugamba kati sayagala mutegeeza nnyo nti edduuka lino lyoliko lyange teryaliko ssente za mwami nange bampangira edduuka kati natandika okubeeba omusajja ssente z'edduuka nengamba mugende mu maaso kale
obiwulira nange njagala sente z'edduuka nga bulwakomo kali nolaba oyo aŋŋamba mbu mupangire naye edduuka tamanyi ebyedduuka byatandika bitya ate nga sisobola mu wakati sente njagala mufune sente nsooke mpeggwe capital yongere mu gundiyo hayi neŋŋamba wammeera kituufu kati nze bumpayo ade obukadde 5 bujja kummala ye naye omupangire omuyeeyizeeyo akantu naye muyeeyizeeyo naye ekyokukola nanga olowooza ogwo gulina kye bigusobola okukola nti kati abayi agwevumya gyendi olowooza gusolina kye gusobola okukola nemugaa no ajja kukola netubeerawo bwe tutyo nze namfunira capital nenyongera mu dduuka lyange nze neŋŋenda mu maaso naye nga ajja bwatyo natandika okusomba amadagala omukyala neŋŋamba gwe dumu nasanga eddagala waggulu kukanankani ng'oyingira mu fumbiro kaliwo jasiti kalinga kasiringi nendisanga naye nga ate eri mulala alireese madamu gwe otandise okunjekera naye katonda wange mulamu nensulayo eddagala nendisulayo mutoyi neŋŋamba gwe togenda kunsobola oli mu kuzanyira gw'otamanyi ya omukyala n'agenda mu maaso n'atabukira ddala kati n'atandika ate kunfuula mulabe we lwaki katonda n'atandika okugenda ng'akyusa ebintu mpola nga omusajja bw'aleeta ebintu bituukira wange nze mbijjako ne muweereza mukazi n'agamba nedda sisobola kulya bintu biva wa mukyala mujja nze nedda tekijjala kusoboka mukazi n'atandika okutabuka atabusaawo lumu yajja najja nga azze kulwana kunkuba gwe wasooka okusembeza bwe nasooka okusembeza n'omuwa n'ebintu nga lwaki ki ekimuleeta okulwana yajja omusajja n'atuuka ewaka n'amala ennaku 2 nga tatuuseyo wuwe omukazi n'atabuka bintu bye byatuuka ye mwennyini omusajja n'abeera n'ennaku 2 mukyala n'alumba kati mukulumba ate nga naawe kwegamba katonda azza bibye myaka 3 mubiri gw'ogwetaaga kati nembeerawo omukyala bwe yajja kati omuntu omanyi nga azze alina obukawunzi olwedde naliko mu bukawu mbimanyi namulaba kati kwolwo asanga waliwo sisita wange eyankyalidde bwe namulenge neŋŋamba gwe nkubuulire oyo omukyala alabika azze kulwana gwe nagamba bannange pozi gw'oli mulokole ngenda mukukubira babazze kulwana omukyala bwe yatuuka yatikkula omwana yalina omwana n'amutikkula ku mugongo n'amuteeka wali bwe kwa ngenda okula omukazi atandika kuyomba omukazi atandika zitwa yali mukyala wa mubiri kati nga bwantunuulira agamba onongenda kumenya mumenye my dear sister wange teyalinda yagamba maama gwe lindako ngenda kukuba sister wange naye yali wafujjo mulungi ne bakwatagana n'omukazi bannange baakubagana sister wange n'akuba omukazi bwe yafubutuka bw'ati yaddukira ku poliisi nejja neetuyoola nze ne sister wange netutwala ne batusiba omwami teyaliiwo omwami yaliyo mu kisenge naye yatya okufuluma kweganga nawe kati okuwona wansi yatya okufuluma kati netugenda we bati ne batwala ku poliisi bwe nayingira bwe nti nabuuza abasirikale manyawo bapapya nyabo toyingira toyina kyokwata nembagamba bannange muntwale bulungi muninde male n'okwambala bulungi ndyoke muntwale nenyingira mu kisenge nemugamba sebo nno bantwala nagamba bakutwale naye ebyange n'oyo bikoma leero kabakutwale netugenda ku poliisi nebanteekayo ne sisita wange netubeerayo okuva ku ssaawa zaalinga 8 tubeerayo paka ssaawa ndozo zaalinga 3 ez'ekiro ne batuta netuvaayo neŋŋamba mukama n'okunsiba bansibye ku lwona omukazi ze situukangako mukomera neŋŋamba ayi mukama nedda bannange nakwata essala eriko oba gye bayita eriko ekiruyi neŋŋamba mukama ku mulundi guno gwokka kino kiggwe sajja najja ku poliisi ne batugjayo abantu ne baŋŋamba nedda omukazi akujooza ennyo tasobola kufa eri ate gwe wamusembeza mutwale mugende mu kooti bajja mmusiba naye nga bampadde amagezi bwe batyo nembuuza mukama kino kyengenda okukola kigenda kuweesa ekitiibwa singa nsiba omukazi oyo ye bwe naamusiba omwami wange si yagenda okugwate mu gundi era ajja kumugjayo olwedde kuba kati ate bw'atuuka nti bamutwala mu gundi mu kkomera era ajja kugwa mu ssente nnyingi okumukola ki okumugjayo neŋŋamba nedda mukama omukyalo oyo musonyiwa
nemugamba musonyiye era nemusonyiwa omusango ne gugwerawo ku poliisi nebigwerawo ku poliisi netukomawo omusajja nagamba sigenda kuddayo kulinnya wa mukazi oyo ne bwali baafa atya naye yali mukazi mulogo mulungi nnyo n'amalera n'amusika mu kaawo naddayo mukuddayo nenkomawo wano neŋŋamba Mukama ekimala kimala mu nsi ey'omwoyo mubeera mwewulira olwo omuwanguzi eyatuleetedde wano enjogera eyalinoga n'akola ki neyali simba ya kati goli kikolo kya Mukama nkyala yasandikanga okuyamba nagamba gwesya tojja kunsobola ne mugamba mukwano waliyo Katonda tojja kunsobola wadde wayita wabuuka kiira tojja kunsobola tojja kunyinza kuba yali kabira ye omukyala okay tuvaayo yonna ku poliisi tukomawo nkomye okunoonya Katonda nze nenkomawo mu kifo kino neŋŋamba Mukama kimala kazi oyo simwagala siiba ennaku 3 neŋŋamba Mukama nemuterawo gundi ngamba Mukama ono omukyala mu nnaku 3 zino njagala asabe bba mwenyini amugambe nti nzizaayo ewaka ewaffe mwana wattu kyatuukirira bwe nava wano nenzirayo musajja naye n'akomawo bwe yakomawo omukyala n'amweyitira n'amugamba jangu nkooye ebyamukazi wo nkooye ebyobufumba bwammwe kambaleke mu bufumba bwammwe kambaleke era muli grade bwe mutyo n'ayomba ebintu bwe bityo nagamba nze mpakiro ntwale ewaffe nga bwe wakisaba Katonda bannange bwe kyatuukirira omukyalo omusajja mwenyini yamwevugira n'aleeta emmotoka n'agipaakinga ku mulyango n'amuvuga n'amutwala ewaabwe baali baagala mukubirayo n'abagamba nedda nze namusabye ankomyewo nkooyo obufumbo bwe omukyala nga yagamba eri omwami baali bamukubirayo ku buko gye yalaga n'abagamba nedda nze nakooyo obufumbo bwe nze namusabye ankomyewo ne bamulekayo musajja n'akomawo ewaka nagamba bannange mponye erikazi mponye ekikazi mponye neŋŋamba ekyo kiwedde Mukama weebale bannange Mukama weebale bannange najaguza eri Katonda nali nkoze n'obweyamu bwange obweyamu nembuwa Katonda neŋŋamba Mukama weebale ekyo kinkoledde naye agenze n'abaana neŋŋamba Mukama abaana mbaagala Mukama natuuka ebiseera abaana ne babaleeta naye nga abaana baali bamaze obbateeka mu ndagaano ya Setaani abaana nga babasomesa wano Musumba Tom nti onaasobola okulera abaana mama olwo omutima gwo wali ogufunye ogwo ogulera abaana abatali nali ngulina naye abaana baali bamaze obbawonga mu ndagaano ya Setaani abaana bamanyi ebyamaluga abaana bamanyi ebikyeba bamanyi buli kintu ekivundu bameka baana 3 bawala 2 n'omulenzi omu so kati tuli awo omusajja amanyi nti kati kikoze eki kiwedde afunayo omukyalo omulala awo bw'atyo bwe yamufuna ne kiggwa nambuuza mukyala wange lumu akomyewo ewaka nangamba mukyala gwe afunyeyo omukyalo omulala naye mutegedde bambyawo byannumamu nenkaaba nagamba naye mukazi gwe bannange ndi kukolera ki bannange mukazi nga nkubonyaabonyeza naga nkubonyaabonyeza oli muntu oli kisolo nosigala ngaonjagala nga nkoze bino byonna naye ngaosigala onjagala gwe omutima gwo gulimu gufaanana gutya ng'omwami akubuuza ekibuuzo ekyo ofaanana otya ambuuza ebibuuzo ebyo kyali kiro kumakiira n'addamu n'ambuuza nagamba naye kweri mu mutima gwo nsonyiwira ddala mutufu muli kiki kyowulya mu mutima gwo onjagala bya ddala kiki onjagalako ki mukazi gwe ne mugamba nkwagala ekisookera ddala namba 1 oli mwami wange nkwagala 2 nasomesebwa edda saali bwenti naye Katonda yayingira munda munze nalokokera ddala ebya ddala nangamba kituufu walokoka nkola ntya nange okulokoka bannange nkola ntya okulokoka ne mugamba kyangu nnyo n'eddakiika eno yennyini osobola okulokoka n'asirika nesituka nze nenkwata akadomola kange neŋŋenda nenyingira ekinabiro nenaaba mba nkyali mu kunaaba nampita mama sharifu jangu nze njagala kulokoka nembuuka mu kinaabiro nabuuka mu kinaabiro nenkwata tawulo nenjesiba nemugamba oyagala kulokoka nangamba njagala kulokoka kati nemugamba fukamira era nze namuyatuliza obulokozi
nafukamira nga mukakamu nnyo ng'akaaba sikirabanga nako sirabanga ku musajja wange bukyanganga ge maziga ge nasooka okumulabako nga gattulukuka bwe gati ng'omwoyo omutukuvu amukunyakunyiza. Amina. N'atandika okukaaba era namwatuza obulokozi ng'akaaba. N'amala n'atuula n'akwata emikono n'abuuza, mukazi gwe nsobola kukolera ki ekisobola okujjako ennaku ku mutima gwo ku ebyo byonna bye nkukoze? Ne mugamba nze manye mu kintu kimu kuba kati ennyumba yino nzimbidde kati ekintu kikubanga yamala n'alongoosa amaka nga galabika bulungi. Ne mugamba kyenjagala njagala kunyanjula. N'agamba kwanjula bwanjuzi ngenda kwanjula okyagala mu bbanga ki? Ne mugamba taata ano Katonda wa fezes ne bungamba mu wiiki eno ne bungamba lwaliro luno saasobola ogenda ogamba bazadde bange ne mbategeeza nti oli kujja kweyanjula. Nangamba ngenda kukikola gwe tandika okukola ku by'omanyi nti bisobola okugenda kubuko kubanze sibimanyi bali babadde nga awasa bwatyo. Nangamba sibimanyi naye njagala genda wammwe kwanjula. Bannange natandikiraawo ne mpita mukwano gwange ne mugamba jangu tukole budgeti egenda okukola ku bintu naye n'afuna mukwano gwe ne bakola ku bigenda ewaka ne tutandika bwe tutyo n'empisa bana ebintu nga biringa bya oh my lord ne tutandikirawo meetings ne zigenda maaso bw'ebintu mu banga tono nnyo ne tugenda okwanjula ewaffe. Bwe twagenda okwanjula ewaffe emizimu gyagoloka ne gigamba otojja kuleeta wano mikolo. Nine nzikiriza Katonda ne mugamba Mukama oli mwesigwa emikolo gigenda kubairawo. Bannange emikolo gyabeerawo omukolo gwange gwali mulungi nnyo. Bannange omukolo gwali ekitiibwa kya Katonda ekitiibwa kya Mukama kyala omuntu yali ku mukolo gwange kyesigenda kwerabira simanyi kubanga omukolo gwaggwa maama ku ssaawa 8 ogw'ekiro. Omukolo gwange gwaggwa ku ssaawa 8 naye ng'omuntu ali mu lujja bw'ati ogw'okwanjula wakusitula n'okutwalawa gye banzaala. Omukolo gwange gwali mulungi nnyo gwaweesa Katonda ekitiibwa. Omukolo gw'okwanjula ne guggwa n'aŋŋamba kikumala ne mugamba nedda tekimala. Kati njagala kusamba ku kadaali oyo njawula officialize njagala kadaali. N'aŋŋamba kitwala bbanga ki? Sente zaaliwo mulabe yali ayagala zizanyiramu ye ate ng'omukisa gwe wagusaba ye. Ne mugamba taata era nakyo tekijja kirwisa nnyo. N'aŋŋamba tandika okikolako. Ne tutandika okukola ku nankani meeting z'embaga mangu nnyo bwe kityo. Embaga n'ebaawo embaga n'eba ya kitiibwa. Ne ŋŋamba omwami wange nga tetunaba kugira bwe tunagamba nze nagamba sigenda kuba na bamaidi 6 nina okuba ne bamaidi 12 bahandisamu tulina kuba na bahandisamu 12. So embaga nebeera gawuni nga nina kwambala gawuni 2. Ne mugamba ate ekyokubiri mbadde saagala ofune emmotoka gye tugenda otambuliramu nga etubikka njagala tufune emmotoka onvugeko ntwaleko wali we twabeeranga ku muzigo we bansekereranga bannange bansekerera omuzigo gwansekerera banaye gwansekerera kuba we nasitula obuntu bwange obutwala mu nnyumba etaliimu madirisa. Nabagamba bannange wabula Katonda akuba tunuulira omuntu bwe wabadde kati tunulya gy'alaga bannange ennyumba nga yonna ttaka wansi nenjiyingira. Mwana wattu n'afuna emmotoka yali nnungi nnyo eno baggulirawo ne muyitamu babiri y'ababiri eyakusoosanga mu maaso kati muyimiridde babiri y'ababiri nga obundula ekyambalo ne kigira ne kibikka emmotoka bwe kiti gawuni ng'ebikka walinga wakalango kalinga ku TV okwo ng'omugole balina omwami babiri mu kamotoka nga ekyambalo kibisse kati nga mpulira nkyagala nnyo ne ŋŋamba nange Mukama njagala ekintu ekyo. Era bwe tuwe twafuna emmotoka omwami nga yanvuga twaleka mugamba leka bamaidi bagende bokkaffe tugenda kubeera ku maini babiri nze naawe pozi metroni waffe ne gundi waffe nabo batugoberera emabega ne twetolola buli we twayitanga ne ngamba Mukama ekitiibwa kidde buli we twayitanga bannanga omugole ate nga nali ntaddeko omubiri nga ndabika bulungi nga nnyirira ndabika bulungi ekitiibwa ne kiddira Katonda. Omazeeko ekyewungula nze bannanga abagole bakumba ndowooza nze tekwali kukumba
tekwali kukumba kuli okwange nalaba nga mpangula ninnya waggulu w'ekidibo buli obanga samba gawuniyo leero luno amanga nkuba gawuni emirundi emabega mu maaso samba neninnya setaani neninnya ekidibo ku mutwe nkulaba banaye bwe yazza nate obusiibe bwa Sayuuni ne tufaanananga abaluuta Zabbuli 126 omwa waffe ne bujjula okuyimba yewaawo ennimi zaffe ompadde kasiteepu eno ng'okuba ekidibo mu maaso kuba kidibo mu maaso emabega nguza samba gawuniyo nentwala mu maaso entwala mu maaso banange nasa abantu enduulu y'abantu bane omukolo gwaffe gwali gwa kitiibwa omukolo gwasasa abantu abaali bamanyi kyempitamu omusumba wange yaŋŋamba mwana wange bwe ndabye ng'okumba sirabye mugole akumba naye ndabye omugole alinnya ku byabadde ayitamu waliwo enjawulo y'okukumba n'okulinnya ku mulabe ku nfeetwe nze abantu bakubanga nduulu naye nga nseri munda ngamba nkulinnye ku mutwe wekidibo kuwangudde wekidibo mwabakyala bawangudde gabandinya waggulu ku mitwe gya banange omukolo gwanyomera ngero omwami ambuuza kikumala era bwe twagenda mu hanemunu yafuna ngamba kikumala mbambi ng'asasula olwo yasasula mutango anoonya nkole ki ekinaasanyusa omukyalo ono kuba kati mu byonna bambi yali agadde nga animuno yali agadde tuleme kubeera wano nga yagala tugendeko mu kibuga ekiri mu tawuni endala awutolo lwakulaba mu myaka emekulu gyakulabiramu nga okwetaaga okutwalako mu woteeri wanange gya mukama wano nno jjo lyabalamu wano mu 15 wano kiŋŋambe 2015 wano we bajenkubira embaga mwana gwe banange ekintu kyanyumira banange omwami yasitula okwagala banange anjagala banange omusajja oli anjagala waliwo ebintu kebisane nga mukama ng'olaba bambi ayayaana muli olabira ddala omuntu nange anjagala ebyaddala anjagala byaddala ekiva ku mutima byaddala kyogamba feva gy'olina amafuta agali mu ngero 11:27 yewaawo anyiikira okunoonyanga ebirungi anoonyanga n'okuganja ebirungi byajja n'amafuta g'okuganja maama byajja n'amafuta g'okuganja bannange mutundwe atamanyi mutundwe adduke buddusa gye mutundwe ebyo byonna bijja kuggwa bannange simanyi era nze ŋŋamba Daddy Tom simanyi sina kyensobola kumuwa sina kyensobola kumusasula ate kati singa mukama tiyamusimba wano nze ani andinyambi mbuuza ye maama omusumba ayina waliwo abamu nga bazze wano ne beesabira ebintu ne bibaawo ne wabeerawo omusumba n'amuteekako emikono naye gwe tukulabye mu bujulizi situukangako na mu maaso ga musumba era tamumanyi era nange simusembererangako bwendi naye bwe baakusomesanga wano bye bansomesa bye natambulirako ng'ogenda ng'obisoma nga ngenda mbikola mbiteeka mu nkola nga bwensaba bannange omusajja anjagala waliwo watuuka ebiseera abanneetolodde ne bagamba naye bannange nene naawe kati engeri gye nafuuka musumba nga bakwagala ebyannyo ddala naye musumba ne mukyaki mwabi yalokokera ddala bannange omusajja yalokokera tuweereza naye tanaba kubeera nnyo kale nnyo makiwa naye nga bambi asobola okubuulira kati ekigambo ate ye musomesa agenda kuba musomesa mulungi omusajja wange anjagala bannange anzisaamu ekitiibwa era mpita musumba wange bambi olaba nga afaayo era bwenva okuweereza olabira ddala nga bambi muleete ebintu mangu abula okubiye nga ate nze banze yandibadde bimutegekera nga awuli ayagala ye abintegekere so ndaba okwagala kwa Katonda mwana gwe kankomewo mu ddakiika ntono nnyo kaseera kadduse ne waliwo oluusi Katonda waatuuka n'ogamba naye god big god n'omulaba tukomye oli ku 98 akatonyeze 7 era nga tuli mu programu yaffe n'eŋŋanzi muwanguzi yettawanika nsigazayo eddakiika ntono ddala naye akaluulu ono waliwo abuuza omusiraamu okulokoka mukama oli muki oli munene taata yalokoka yalokokera ddala nno ate nnyo
era ayagala obulokozi nnyo era bwe tubeera mu kyaki nze mpita musumba we niwe tubeera musumba wange nze ndi musumba we kubanga tutula kati ne tugabana Bible ne kati Mukama yatuwayo n'ekibebi kyafaawe ky'embaga eky'obukadde buli banange ate kati tunyumirwa oli omwana banange omwana agenda mami daddy mami kati ebiseera ebisinga oluusi kyagala nnyo daddy waakyo kati kimusumbuwa daddy ntwala ku poti daddy njagala susu bwekityo tunyumirwa yabawayo eky'obukadde bali be yakukubangako be yakuwanga olubuto n'adduka n'akomanga wonga ku luno olubuto yabeera nalwo bannange yalwagala nnyo bannange nga mbulo gambo banzaaleyo abalala ate nga basatu emyaka gigenderedde ng'abembejja olubuto bannange mukama mulungi singa abaami bamanya abakyala baabwe kye baagala ensi eno yonna singa nsanyufu bannange kale olubuto kuluweeweetako obulira ng'obulamu bwonna obulamu weebuli ziri obadde ozeekuliza wekka n'ozala nga tomanyina kumanya gw'omanyi ngeri gy'ova mu ddwaliro kyovula n'obwana bukula nga bumu tebwetegekedde gw'omanyi bw'obeera ate ng'ebyana byange Mukama yali yampa nga nzaala abaana balungi nnyo naye nga tabalaba naye essaawa eno laba nga ayayana abaana bange bano eno laba nga afaayo ku baana kati ate ono bebi ye yamumalako enviiri neragira namusumbuwa kati olusaba Kristaayo bamanyi okujja ewaka bannange daddi nabagamba mundeke ndi ku mutango gwange empa bambi mikwano gyaffe abalungi amanyi muwanguzi tawanika asobola okukulemesa naye ng'ate programs endala zirina okugenda mu maaso n'olwekyo mikwano munsaasirire wano maama ndooza engalo n'akaluulu tukakubire Katonda kalowooza kikempa abakyala nga ngenda bbawa amasimu ng'asatu kwana nti omukyala nga walokoka oba omwami nga walokoka ntomanyi osanga gw'ogenda obulokozi nga Katonda yabuteeka mu ggwe ng'omutima ogwo omwoyo ogwo nga Mukama gwagenda ogubuuza kambalekera ekyawandiikibwa kino ngende mu basimu eky'Abakolinsi ekisooka 7 olunyiri luli luddawa luli 16 kangira nkwata amasimu naawe kibikkuleko bulokozi kintu kikulu nnyo oba okitegeera mukwano omuntu okulokoka wangi bunnange nanga aweebwa ekitiibwa omuwanguzi waffe mukwano Yesu yeebazibwe amiina nnyabo nsumba ndi musanyufu nnyo ono good girl during Tisha ye nnyabo madde ndudde nga sikuba naye omukyalo ono bannanga obujulizi bwe bunkoledde bunzizizzaamu amaanyi essaala gye yasaba Jesus is so great kakati madde njagala okubuuza ayina abaana bameka era twebaza Mukama eyalokola omwami oyo kubanga kyekisinga nti omuntu kati amala okulokoka ose tolinga mu mutima byonna ebisinga aba takyakolera mu busibe Mukama abampeera omukisa Haleluya katugatta ebibuuzo kino hallo aba MTN kiki kale tusooke tuddemu ekibuuzo ekyo babadde bambuuza nti nina abaana bameka abaana kati benina wonna nina abaana 7 nga kuliko n'oli owange bwe najja naye wano wendi abaana 6 ne bebi wange bwe najja naye be baana 7 nabalinga obagaseeka abasatu abaana bange omwami be yandeetera be baana bange 10 wangi mukwano omusumba bali kuweereza amina taata tanuzire south mwezi kyokuva wano seguku Entebbe road yes nga banzara bumbire sub-county Bushenyi district omuwanguzi naye bali kuwangula ekinjagala kubuuza oyo mujja wamuwuliza yeye azaara abaana barwa tugane FDC tanuzire south mwezi kyokuva wano Entebbe road seguku abampeera omuka kale taata akalulu waliwabuuza sisita we yalokoka sisita wange mulokole eri yakuba ekikonde yakuba ekikonde yalokoka naye ate bambi yamala n'agenda ewaayo n'addayo ewa Mukama wali omwami ono abuuziza ekitegedde kiri nti mujja wange ali
ababuuziza mujja wange oba n'abaana nti ali luddawa. Okay, omukyalo ono yafuna omwami omulala tabamuyita mujjawo ya abeera omugenyi si aganyi agali olwo yali yaleetebwa mu bulamu bw'abayibulayimu bakolera naye abano abajja babeera bagenyi essaawa yonna bajja yakyaluka n'afuna omwami omulala era gyali alinayo abaana bana ye n'agala n'afuna obutuuzi kimala tofaayo. Allo omugenyi ajja naye alina okugenda wangi. Hello. Aba MTN munange munsaasire kangendeko mu online church munange kaganye buganye okuyita munange tujjako tuyitamu onage pasajja je nange basale enjala z'ebigere n'enviiri muka kitange ngandi muto pastor nange banne yambuliramu byonna sinasole kati kubanga kakati kuyiga lutalo kweyambula mukama ajja kukuyambula okweyongera okwetukuza janako mu kufuna obutukuvu n'obutuukirivu mukama agenda kumusumululira ddala. Amiina. Nina eddakiika 2 Hello musumba jeje wanje munange kamafe yebaze awe bwekitiibwa nange omuwanguzi webale kuwangula. Amiina nnyabo. Atali mulokole tasobola kiikiriza ekyo kyoyogedde. Mulokole atali mulokole tasobola kiikiriza okuleka fe abalokole. Ye nnyabo lwaki nsigadde ndikase kuva eno mbuya balaki wembule. Bajja kiikiriza ono Yesu talina gwagaana. Hallo nga nsubiddwa aba MTN munange munsaasire tunalabagana enkya nziganye leero. Hallo wangi nzigirako radio mukwano nga sinnakuggyako amanya Msime Ronald jjako radio taata wange soko kubidde na walanga ye taata masulu Taatu masulira tubagala nnyo tubawuliriza nnyo program tugisimwa. Amiina abandabire. Nange ndimulokole nange kimbadde mbuuza. Sawa zinaine emyaka myeka program buzirizimu mukama w'amaanyi bali kuwangula. Amiina. Kajidde mutata kangendeko n'abaliko online church aba MTN mujja kunsalisira ko olwaliro ndozi church ejja kuterera. How did the husband get saved banange yakitubulidde naye ndoza kakituddiremu abatakitegedde. What happened to us senga kye kyamutuukako. Senga jali yakyaliyo. Oh no, senga yafa. Jamala nafa. Waliwo ebintu bino onaabuuza ndoza katubaddiremu abamu bamanyi okuddukako najja nga ate kamuyiseeko omwami yalokoka atya. Nakikugambye dda nti omusajja ono ebintu bye yakola katemba bwe yenna omwoyo omutukuvu ndozi yamukuŋŋaanya n'amuteeka mu kifuba kye n'amulumiriza nga era Bayibuli bweyogera negamba nti omwoyo omutukuvu bw'alijja agenda kulumiriza ekibiina omusango. Kati ekibiina omusango kyatula ku musajja ono atandika okuwulira obulumi ku lw'ebirungi bye nali mukolera nga ye ankola ebibi. Bambi n'akaaba n'aŋŋamba njagala kulokoka nkola nti okulokoka n'omusabira n'alokoka bw'atyo era Mukama amutaddeko ekisaanywedde mu linnya lya Mukama Yesu. Amiina. Mukwano gwange akuke kaseera era bw'atyo bwe yalokoka. Twayogedde ekyawandiikibwa n'akiŋŋambye Pastor Juliet kisome kale kankisome Bakolinso ekisooka 1 Corinthians chapter 7 verse 16 kigamba nti kubanga gwe omukazi omanyi otya nga gwe olirokola omusajja wo obanga gwe omusajja omanyi otya nga gwe tolirokola mukazi wo. Era Bayibuli egati awo ekigambo ekyo wetunuulira mukyala gwali mu bufumbo ba mwami gwe omukazi akutawaanya omanyi otya obanga omukazi oyo obulokozi Katonda yabuteekamu ggwe nga bw'atalirokoka n'omuleka n'ovaayo ebibala ne bikulema okubala obulokozi n'atabufuna n'ayingira geyeena omusaayi gwe nga guli ku ggwe. Kati onkankubulye musumba katulaba kesiriyo namulese mu buweereza
namulese mbuweereza ate abantu bamwagala nnyo era twabadde n'okubanga tulina okujjira okuwaayo abaana nabakubidde essimu n'agamba nti yakoze omulimu bulungi nnyo okuwaayo abaana n'okubanga twabadde tulina okusembera ku Sande byonna yabikoze bulungi. Kati pasita mikwano gyaffe abalungi olwaleero tulina live service. Sisobola kweyongerayo kusukka wano ate naffe tugenda kweyongerayo mu service eddako. Njagala kusaba omuntu ampuliriza oteeka emikono gyo mu kifuba. Oyinza okuba nga obadde otabuse naye waliwo Katonda asobola okutereeza ebiyiise biveeko. Katonda asobola okuzza bujja nakola pano beating. Teeka emikono gyo mu kifuba akadde ke kanziruseeko emisinde gamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero nange ndi mu mikono gyo era nzikiriza mu mutima gwange nga njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu bw'oliba oyita abalonde mbeera omu kwabo nkwebaza Mukama kubanga ondokodde. Maama mu ddakiika emu tusabireessaala. Kasinaba kusaba sala njagala kulekera abakyala oba n'abami njagala balekera ekintu kimu. Abami anga yeditunda bakulokoka oba walokoka manya famire yo manya mukyala wo kwata famire yo n'obwegendereza. Mukyala gwe nga tonnaba kunoba guminkiriza omwami yo ne wankubadde nga mu byatya muguminkirize Katonda ajja mukolamu omulimu nga bw'omusabira nga nawe bw'oyongera okukyuka Mukama ajja kikola okutuuse ku lunaku lw'enkomerero kubanga ffena tugenda kuwaayo embalirira. Bw'obanga tokikoze bulungi ku lw'amakaago osobola okweyisa obulungi mu birala byonna naye amaka ne gakulema. Kati faayo nnyo at least ku lw'amakaago ow'embalirira yo mu maaso ga Katonda. Musajja adabanga ganye tonooba tofuna basajja balala kubanga ekyo nkimanyi nti ababimbatiro balumba naye tolumbibwa na mbeera nywera. Mukama ajja kikola. Katusabe. Mukama Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaka, Katonda w'ekisa. Yes, Lord. Gwe yatandika okuva ku lubereberye amaka ayi Mukama. Nsabe ekisa kyo eri amaka g'abakazi n'abasajja Mukama agabaddemu embuyaga agabaddemu emitawaana agabaddemu Mukama obutabanguko. Katonda yatonda eggulu n'ensi ssebo mutukuvu. Nsabye omukono gwo leka gukome ku maka agabaddemu obutabanguko Mukama. Amaka agabaddemu Mukama wabakama ennyombo leka ennyombo zikale mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ekitiibwa kyo leka kirabisibwe Mukama eri amaka ago. Leka ekisa kyo kirabisibwe eri abakazi abo n'abasajja abo Mukama. Oyo omukazi abaliko ekidibo Mukama leka ekidibo kikutuke kimenyibwe ku lw'erinnya ly'ettukuvu Mukama. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Nfubutulya ddala emizimu egyeteega amaka. Nfubutulya ddala emizimu egy'abannabuzaana mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Njiragira okumbejebwa n'okukutulwa n'okuzikirizibwa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Egyemye gye bajja ku mayanja gye bajja mu migga mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Njiragidde gifeja na kayima ne sekayima ngisibira ddala ku lw'amaanyi ga Katonda obuyinza bwa Katonda mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mukama famire zonna nsitadde mikono gyo abaana abaami abakyala batadde wansi w'omusaayi gwo n'omukono gwo mutukuvu mu Kristo Yesu tusabira tukkiriza. Amen. Mikono gyaffe abalungi njagala kugamba guma bugume mutima sigala ku radio ya MCF nga basomesa wandiika nawe bw'omala kola ki saba peti ogijjo osigale mu peti. Yewawo. Nebaza Katonda nti mutu ne tebakulagula